Obwenzi mu bufumbo bweyongeredde ddala. Kaakati pasita wuuno ne mukyala we munnange balina obutakkaanya olw'ensonga nti nno mukyala pasita yakola obwenzi era abaana 3 baazuuliddwa nga si boono bishopu. Okitegeera abaana 3 nga kwe kuli n'abalongo. Jjukira tubadde twakava mu lutalo lwa Nnaalongooli era munnange abadde n'omuvubuka ng'ate byagenze okuzuulwa ng'ate abalongo si booyo omusajja abadde amulabirira. Kaakati nno ne wano munnange pasita wuuno alumiriza mukyala we okuba nti nno yabaliga akatambi kaakano. Yali mbaddeko ku kitanda ng'olubuto lumuluma nenkuba olubuto wansi bwe nti dokita alongoosa nsaba mukama omukazi tafa. N'azaala n'owokubiri n'azaala ng'abaana baasindikira tekuli wange n'ogu nga tekuli wange naki n'omu. Abaana mbaleze, abaana mbakuzizza, kati nagenze okulaba nga tebwali bwenzi, waliwo kiddiiro ekyala ekinjijja ku kanisa era obulamu bwange tebuli seefu. Ne mukyala pasita avuddemu omwasi agambye nti ne pasita ono munnange endiga z'omu kkanisa yazaagalanga mbu lwakubanga yabibikkiriranga omukyala omufumbo. Biibino ebyo byonna nange nabigumira n'embisiriikirira kubanga buli muntu aba n'obunafu. Obunafu bwe nange nembukola ntya nembubikka. Era munnange mukyala wa pasita agenze mu maaso n'annyonnyola nti omwami ono oba pasita ye yamulagira okuba nti naafuna enkwasa ewalala munnange basobole okuba nti no bafuna abaana. Era munnange naye teyali mubi n'agenda n'afuna enkwaso ku ex we. Biibino nangamba funa abaana era naddayo eyo mu ddwaliro lyerimu ne bampa abaana abo abalongo twafuna enkwaso n'omwami ex wange nali mwagala 2 yafuna abaana abo abaki abalongo. Naye ngenza okusanga nga abasajja abo bakyamukozesa akyabalina nga n'essimu beekubira. Tiwabaawo omuntu yenna abakanga eno ekkanisa yammwe omuyina obuyinza obusalirawo eno ekkanisa. Buno obupapula bwazunga nabwo busimanyi constitution, simanyi URBS, simanyi migabo. Abibalimba abikoleki tabalimba. Subscribinga, likinga, nekobaka bwawo mu comment section. Ate nno ye Pastor Aloysius Bujinga avuddeyo n'abeera ng'ate atabuka ki ekimutabudde. Avuddeyo n'alyoka agamba nti abagambyeko nti no yeetaaga baana. Abagambyeko nti no yeetaaga baana lwaki mukyala we mumulemeddeko. Twogera ku Susan Makula kubanga tannamuwa mwana. Agambye mbu ye Susan Makula yamwagala ng'omuntu. Okitegeera era mwabagamba nti simanya yali mwenzi, simanya Susan Makula yamuloga. Agambye nti teyeetaaga kumanya. Katubeere nga tukwa Pastor Aloysius Bujingo atabuse nno. Obufumbo buno bwe tuwangaliramu nga boogera ebintu. Olunaku lwe bwakya ne bategeera nti njagala Susan Makula Bujingo ne mubalagaawo nga nawulira ebintu neba pasita. Waliwo pasita yagifuula project myaka na myaka, malaayo oyo nensanyuka kubanga yamugulanga naye teyasobola muwasa kubira mukama engalo ez'amaanyi obanga magezi gaze. Ate oyinza okulumiriza omuntu obamalayo nga tewamugulaako. Aba ne bagamba talina na baana yakoleranga eyo mu kasino. Kaakati eyo mu kasino gye yakoleranga mu kifo ekyo ekyazaala eyo munnange gye baakubira obamalayo n'abaana bakijjamu ne bagisula ku kasasiro. Era talizaala nzani abadanga nnoonya baana. Njagala mukazi alimu amagezi ategeera. Nawulira ebintu ku Makula bye wali owuliddeko ne byesiwuliranga ne byotowulirangako byonna nabiwulira. Nawulira bingi naye ate naye yampulirako bingi.
naye bw'olaba omuntu awulidde ebintu n'akugamba nti omanyi nze naawe awo omanya era abaleeta kwagala maleete magye mulaga nze buli aŋŋamba ekintu ku muntu ayongera munjagaza kubanga bw'oba tolina nnugu ku mutima gwo lwaki oyogera ebyo obyogera nga bafunyeyo ddamusaana bwe mulekawo ofuna muki munange nga neyagalira makula wange kubira mukama engalo ez'amaanyi nga njagala makulanga era njagala makulanga njagala makulanga nga banoonya kye batannaba kwogera byonna ababyogera bakima n'ebiri mu geena nabyo nga babireeta niwabayo neyewaana nakati akyewaana mbuyaba paadi ze twamuyambanga netumusuza ewaka laba omuntu gwe muliisa gwe musuza gwe mujjanjaba bwasigala nga akebera mu kasasiro labo aba muli mu paadi ze naye ng'ogwo omusaayi gwafulumya omuntu aba takyagwetaaga gwe tomanyi n'amaanyi g'olina omuntu ayagala gwe atutte peti eyo ne bwogitwala n'oginyoola n'ogituga nze n'obulago bwange tebina kye buba wandikubidde mukama engalo ez'amaanyi zikubira baggu mu linnya erya Yesu olinga agamba nti oyo mukazi gw'olina paadi ye nagimaze nali njagazaaki abasajja tebaagala nazira bamaliriza twagala birala paadi nedda bw'abaawo azaagala azikole ki azitwale paadi eyo yeewana nti yamba paadi za mukyala wange twamalanga omuwa emmere tumuliisa tumujjanjabe si mwaka gumu seebiri seesatu twebaza mukama okuba nti yamutuleeterako ne tumulabirira naye nabba paadi weerabirire va ku bigambo akagambo ako nkakuleetedde nga nkugamba take care of your health physically mental health enkulu nnyo bwongo bw'okubanga bukola bulungi kikulu nnyo tokkiriza kuyingizamu kasasiro buli kye baagala okwogera bakyogere webakyogera ku gwe bakyogera ku mwagalwa boogere wano tuli bagenyi buli kye tukolerawo kigenda mu kitabu buli kye tukolerawo kigenda mu kitabu tujja va wano omuntu atuuke bamuga nti bino byonna bino nga twanana bw'obyegaana mukama ajja kukuteera akatambiko mu maaso weetwale obuuze bubuuza weka nti erigenda mugenda liriwa nga nawe okiraba tosaana genda mu ggulu. Amawulire tuyina mangi naye kkiriza tubeere nga tubuuzaako ku Charles Kagudde webale kuba nti n'oli ku mukutu Darat ogamba otya twagala okubeera nga tukutumirako Janat oli otya mukwano Sarah Mbabazi tukutumiddeko Namulindwa Prosi webale kuba nti n'okwoli tulina mukwano gwaffe Agnes webale kuba nti kwoli Irene Updates ogamba otya twagala okubeera nga tubuuzaako ku Sauda Nantaba webale kuba nti nate naawe ekwo bwe tweyongerayo kkiriza ne gano nago tubeere ng'ate tugakuwa munnange SB4 jjukira yavaayo n'alyoka bagamba nti yewe Mama Fiina atasobya mbu mu bantu abatasobya kwe kwali jjajjaawe yafa ne Mama Fiina kwossa ne Katonda mbu abo tebasobya era kino kyongedde okulabika olunaku olw'eggulo ku Yidi munnange Mama Fiina yalabiddwako ne SB4 era ng'amugabula okitegeera nno kale katubeere nga tukuwa akatambi kano ng'ogukola nani ogenda funa omukyalo omulala mbadde mmanyi mbuka nkubeere kumpi ono lwakikase nange kamulali nga kanoze uyo kamulali tekamu nga kanoze bulungi nina abatalya ate baagala okunsa nabo balina empombo zaabwe weziri waliwo ekitaliwo wano nayidi eno Kamada genda otuule wali abadde akyali situla olina emyaka emeka ataano ataano mu emeka
bakikozesa ng'ekyobulanyi. Tenge si birungi eno munnange, akaunti ze tazirinaako access. Manager we yazeddiza ate ng'ali mu kulaajana, kwegamba munnange obwa serebu bw'abaddemu tabufunyeemu ate nga babadde bafuna ssente. Katubeere nga tumukuwa onono yakyaziddwa ku YouTube channel ya SB4. Omulanga gwe nali agadde okukubira Abannayuganda okunnyambako ndowooza kunnyanguyiriza kugenda mu kkooti z'ofuna akawunti zange oba obwenkanya mu ngeri ennyangu kubanga nze sibitegeera walaayi. Walina essimu gwe? Simu yange yabulira Ethiopia naye kati sirina simu. Wali olina? Nali nnina. Wabeera n'essimu walinako akawunti zo wali ozirinako rights ng'osobola okwepostinga? Sibango na rights. Akawunti agamba nazo yekka personal. Ekyo kyaliwo okubanga saayina simu mu kusooka. Nate bwe nafuna essimu n'omuga nange zimpe enkomera zo naye n'akigaana ye agamba akawunti zize ye nga Maiko Kabonge Maiko. Yandowooza bamumanyi so. Kale essaawa zino mu byempimpi tolina akawunti? Sina akawunti. Eya TikTok, Instagram, YouTube tewali kyolina? Zonna yazina. Muweerezeeyo obubaka. Maiko? Sina bubaka bwe. Wayadda sina bubaka bwe. Nale mukusooka teyaliwo atyo Maiko. Olowooza kiki ekyamukyusa? Oba kisente oba kiki simanyi. Ebbanga lyamaze ng'otrendinga gwe nga Ttenge, kiki ky'ofunyeemu mu ffeemu yo? Amazima tewali wadde akagaali. Ttenge tukulabye kale diru ya Zamzam wafunayo ki? Zamzam ndowooza era nafunayo kasimu kali ka iPhone 13. Tebakuwa? Navaayo nako. Ate okukwokyayo ku ssente enkalu? Ssente enkalu banjota naye sinti Ttenge tugamba mmoja kuba zaaliko ebintu bingi. Waliko school fees, wali school fees biki omanyi ebizibu tesobola beerawo so tewali. Ebbanga yamala ne ba Zamzam temali na contract nti bani nafuna ssente bweziti? Twalina contract nate contract yaliko ssente ze bali bagenda tuwa nabbanga kyetugenda obbeerayo bwebityo ndowooza naye tekwaliko nti percentage nti tugagabana tukuba twali tumanyi tukolagana n'abantu abaki abalungi nga omanyi nti nkolagana n'omuntu seetagana kugenda no tugenda nenya ofuna ssente bweziti ng'omanyi omuntu gwe nkolagana naye kiba automatic nti omuntu akoze ne muno mukola ki ne bo baakuwa okumba si be bampa era senga nze nkiwulira senga Maiko yagenda sikimanyi naye sofunayo ku ssente naye nagenda ne baaba wange nagenda ne baaba wange so ndowooza kyekyaviirako okumba akasonda katono ke bakola ki ke bampa bamiliko ezo bazaali miliyoni 2. Bwe tweyongerayo bambi Shiba kalungi. Katubeere nga tukuwa katambi kano kannaku naye ate kafunemu ekyokuyiga. Nze omu ku baana mu famire be bayita ab'ekibi abajja obubi mu maka. Naye munnange omwana eyajja obubi ate yafuuse omwana omulungi ennyo mu nsi. Bayibuli mwali bw'atyo. Nenkolera maama wange ebinene, nenkolera baganda bange ebinene, nenkolera famire yange ebinene. Abaana bange babeerawo wano ababaganda bange mbaweerera omuwuuyaawo oyo Shafiiki. So nkulidde mu famire yange njirina bwenti naye nga najjanga omwana atalina kujja omuboole era ngize ekika kyange kyakula kimboolamu era kyobula ndi nnyo ku maama okusinga mu kika. Maama mwebaze nnyo ndakugambye nti teri bulungi mu nsi bwenkana maama ate era eddiini ey'Abasiraamu esukkulumya nnyo maama. Naye kyenagambye nti nze sikyayagala bakyala bano babeera olwagamba nze ndi single mother. Katonda akuwadde omukisa omunene nnyo gwe nga maama kubanga omukisa gwe guli extraordinary okusinga ne kugwa taata. N'olwekyo saagala oguwuliriremu buzibu gamba nti ndi single mother nedda wabula Mukama mugamba akwongera amaanyi kubanga nze bwe ndaba kati eyo maama maama bye yakola okukuuma Mukama yabimuddizaawo ate singa yalibadde akusuula era teyansuula navaamu ku myezi 7
nga talina na incubator, talina na premature, talina na ddwaliro, talina na D10 nambikkanga. Nafumbanga amazzi natekanga wakati paka we navaamu. So chovola babuli kimu nze nkikolera maama. Story eriba ya lulala naye ndikana ako kakaona wako kana akoteka kagalibwa atenga kagalibwa ate nako ne kagala abantu njagala nnyo abantu nnyo nti oluusi abantu batukola byetasuubira naye njagala nnyo abantu ng'omukyala aludde mu bantu n'alwa ne mu business n'olwa ne munsi okunsingako ohandolinga otya abantu nze ng'abantu oluusi abantu bantu ebyabakyala abaweereddwa obwa minisita tebinaggwa penge wuno avuddeyo n'abaako ebyama byabotola Eddie Kenzo okwosa ne mwami Nsubuga twogera ku mwami wa Nammeere besibe bbiri nno si birungi bibino kati penge nga tumaliriza balonze Justin Nammeere nga minister sebo kati nga tumaliriza Nammeere post yagikolerera kuba bamuwamba asalawo yagenda kukose era kali akaana akato kazina kamugamba baby but you have oil downstairs nagamba ati gwe goma you're unemployed. This is what I had to do to secure the post. Era yetwogerera Nammeere yandizalira omukulu omwana naye nga atagenda okumulera n'omukyusa emuddu awulira Uncle Papito because Nammeere bamu interviewing and what do you have a younger boy nagamba no this is for camera action. I'm only with him because of camera. Simuona sex. Nammeere nga yekaza Nammeere yagana speaker mutamumanyi nga yude sikaliyo tegamba simanyi speaker simukwano gwange nanga te Papito anze mwana just adopted him mzemanyi mbunfunzi mulekwa bichi nalimbira muzesi nakabozi sikamuwa have you ever seen me kiss him balimba ugakana Nammeere nga agenda zalo omwana ne Papito yagenda omulabirira Papito yagenda omulabirira kali Papito ekimugattako yokuba ne minister yeye nga tayagala kukola kwa Papito yakolanga ko obulamu bwe bwokna yali muntu wa sports betting asiba kapapula ate nga asibira ku tiimu ezitawangula za Chelsea kubanze nze mugoberere ebbanga ddene era nga wanyiiga nnyo nga Chelsea bagikubi kuba sente ziba zigenda balonze ba minister Moses Ali yekuluno teyakomyewo for the first time government yalabye ng'eswala kuba ekyo kyokka kiba kigenda kutta Moses Ali kugwamu malusu omanyi nsama dehydrates nagwamu amalusu kiba kimwetaaza okunywa ennyo bagezi kwaba nga liita zafulumya olunaku ziringa 6,300 ez'amalusu omuntu oyo aba agenda kukutuka n'omutega akatambaala mu kamwa era abajja kukutuka Museveni n'agamba nedda ssebo nkuwadde obugagga obwenkunala yitamu deni ono mukazi wa Kenzo ye bamwongedde ekifo kye anti abo bonna balina gye basaafi balina gye bagenda bajjamu empale abo nabo bakugjamu mpale toyinza kubeera mu minerals nga tojjamu mpale ojjamu empale namutwala ajjamu empale agigiramu Kenzo ne bakwamba baagi bagiramu be baana bemuwulira abasajja bagenda tandika obuuza abaana nga si baabwe naye nga bakuuma bifo kwega gundi bweto bwe yafulumye list bwe yafulumye Anita Among yafunye ndaka post kwa minisita kakubeera ka toilet bakozesa bano bakambwe bagobye oli era bamusanga mulinga wonga anoga mwanya azibba kuba bukubi gwe kati Anita tachina mani wadde yadde n'okubeera muloka chief yadde ka ministry konna yadde MP yafuuse ordinary nga gwe abadde aboggola balabe edduuka bakozesa ale bamukoze balise Kadaga gwe yajjawo yali amanyiira Kadaga bamuwadde post y'amaanyi Museveni bwakola ategeera nti goli musiru n'akomyawo omugezi Anita kati alinganze ne wabayagala abakuumi ya inovesasulira chairman wo ku kyalo kwosula amusinga n'amaanyi nga chairman bweteyongerayo ono akyagenda mu maaso n'okuba nti naalumiriza famire y'abaani y'abamayanja atwogera ku famire ya Jose Chameleone Wizo Palaso bibino ebyama abijjukira nti ono yabeera nnyo ne Wizo naye baafunamu obutakkaanya oluvannyuma lwa Wizo okuba nti no munnange ate
ate mbu yamufumita ekiso. Balugo kuba bakolanga zisaddaaka nga nziraba ne musiringi ne kakati waliyo ebiriyo byemmanyi musiringi y'ennyumba ya radio and Weasel era ne kakati azimu zibeera zitambula gye ziri byenjogera sirimba saabalagaako ekkooti Obira webase ekiro enzigi zibeera zeggala nga bwe zeggula n'olya nga abantu batambula mu nyumba naye nga tobala abaana ne batandika okukaaba nga bakaabira mu siiringi naye nga mu siiringi nga teri mwana nze ekiro nazukkanga ne nkwata toki nga nimukula ebintu bwe nagenda okubuuza ne bangamba toddangamu kukikola toddangamu kuzuukuka mbu ogenda kunoonya abakaaba bajja kukutwala era kati badde bijja nga bikaaba n'obiwulira ne bikuyitako awo n'olya nga abantu omuntu atambula kuli kumpi ne bwanga weebase n'olya nga omuntu akuyimiriddewo omanyi osooka okuba nga weebase emibiri gyaffe gino gisensinga nga ne bwoba weebase Katani agamba nti Weasel ye ennyumba ye agyebakamu Weasel ennyumba ye tagyebakamu Weasel ajja ku makya buli lunaku yeebaka misana ate nakugamba nti emisana yeebaka mu ddiiro somusibirako sente nti genda weebake mu kisenge tasobola bagende mu kisenge yeebake asuleyo azinira mu ntebe bezinira mu ntebe era entebe ziba ziwunyanga obanga ki ababeerayo mu kimanyize siwaayiriza era bezinira mu ntebe naye nga musajja wattu abeera complaininga buli dakika mukazi we tamuwaako nze mbeera omanyi lwaki njogera ebyo mbeera njagala bajje bampite wabitegeera otya nsooke mpita abazimba awo emanju wa good life awo n'abali wali opposite nti Weasel atera kwogera ki wano talange tampaako talange tompaako ani gwowaako ekisajja ekyo kimanyiira aliwo ku lwa kamiliyoni yabawayo ekyokulya kamiliyoni yabawaayo ne school fees n'ebiki era aliwo ku lwa kamiliyoni era kamiliyoni ageza n'avaawo naye kaba kaweddemu ne YouTube ate YouTube ezo sente sigamba nti azifuna buli mwezi oluusi mukazi wazimubbako mukazi wamanyi okwekyanga n'azibba Tamale Mirundi Junior alina kyagamba wano Sonze brother Uncle Papito Kongs our brother Papito tukwagala nnyo nze by them but when respecting amugwanga lino bawa Namere Papito I respect Namere's husband era Papito Namere bamukwata I was there for Papito so Papito Kongs our brother Papito tetukuyinaako buzibu we love you we love you Bannange Fred Lumbu yavuddeyo nalo kagamba nti minisita kati twogera ku Namere Justin mbwobwongo kabikuwe ebyagudde ku Triple M abirabye si bwe kiri nti ye wabula kansoke nkole ka disclaimer kano muyinza okifunako mu underground ne kansoke nkibagambe omukyalo oyo gwe bayita Namere gwe bayita ani Namere gwe balonze minisita omwana oyo wano tewakola tateekeddwa na kubeera mu public temulowooza bulowooza nti ali arrogant okusinziira ku intelligence ne information gye namukuŋŋaanya wano tewakola mulalu mad mulalu gendo okibuuza ku yasomera ku kyalo kwakulirina buli kimu naturally mulalu bakubira gandi stable no mulalu wano waya tezigatta naye mu butagatta bwe Museveni amukozesezza ebbanga lyonna
wano wenjagala osooka otiire mu ethics and integrity bwe bagenda okulonda omukulembeze olina okuba nga oli exemplary ng'oli kyakulabirako. Oyo mukyala saga zonna zaabaddemu nga tannayingira politics ku radios yakolako ne ku TV buli kimu kyonna ne stories zimubaddeko. Kale nti ne najja n'ayingira politics byabadde ayogera n'engeri gyeyisamu byonna teri asulamu wadde bwerusi wano. Teri asulamu wadde waki lwaki ono yamulonze wano. Yabadde amulonda olw'okuba badde amukoledde emirimu gy'okubega era nga mubegedde bulungi. Kati the downfall of Anita Amongi ebadde involved n'abantu babiri, Kabanda ne Nammere. Bino ebyomukwata baali bamusika busisi mujja mu parliament, baali bamujja buzizi mu public, agenda aweeyo information yali esigaddeyo bamale bamukola ekiddako. Kati olwamala okuwa information esigaddeyo kujuwa mukama gwe yabadde mukwano gale muganda ne bamuta wayise ennaku mmeka bamuwadde bwa minister as reward. Lwaki ekintu ekyo kiriwo ekityo? Kati ate Kabanda yabadde alwanyisa Nammere ng'akolera ku biragiro byali bya Diddigi. How come nti ate Kabanda is nowhere to be seen, ate gwe abadde alwanyisa nga sabotaginga diri ya Gigi kati ye minister. Oyo omwana abadde akolera Museveni all along ng'amubegera. Nakati mu ministry gy'amusindise temulowooza nti agenda kukola kuweereza abantu mu ministry. No. Agenda ku mirimu gya spy network gy'agenda. Bwete etambudde abadde mulabi mulungi ala kwekumira ku Newspark channel. Kankusaba nga osubscribinga, olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.